Akawungeezi kano tugenda kwogera ku mutima omulongoofu. Ku makya twasimbye essira ku Yesu. Abantu bagamba kkiriza Yesu, kkiriza Yesu. Oluusi notoyawulawo amakulu gaakyo. Bwe nzikiriza Yesu nfuna ki? Era singa simukkiriza kiki kinsubwa? Kyetwayise ku makya kyabadde kiraga nti bwe nzikiriza Mukama waffe Yesu Kristo ajja n'ayingira mu nze, naye ate mu bigambo bye yagambye ne Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, ffe Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, bano bwe batuula mu nze ne batandika okulwana olutalo n'amaanyi aga Setaani n'ekibi ebyagala okutawaanya obulamu bwange okunnemesa okugenda mu ggulu. Setaani bw'atabeera na mbeera eyo afuga, abeera master. Buli lwe tubeera nga ekibi kifuuse master, omuwandiisi era akinyonnyola bulungi, we become slaves to sin. Ekibi kasita kifuga tuba tufuuse baddu. Omuddu ky'omugamba kyakola, akola kusanyusa mukama we. Buli lwoto wamwaganya Kristo we, buli lwoto wamwaganya Kristo kuyingira mu ggwe, Setaani afuna omwaganya okubeera mukama wo, nakkozesa ebintu bingi nnyo nga Pawulo bye yagambye, n'aganze kyessaagala ate kyenkola, kyenjagala si kyenkola, kubanga master ali munda. Bwagandi muvume n'ovuma, wemula n'owemula, weyambule ne weyambula, genda onywe n'onywa, ezo zirye n'ozirya. Olwala obulwadde nze bwe natuuma erinnya babuyita kimpa, mpa. Buli ekiyitawo kiri muno muggwe, ekyo nakyo kitwale, ekyo nakyo kitwale, ekyo nakyo kitwale. Ne bw'oba kyogenda okutwala tolina kyogenda kukikozesa. Kyova olaba nti abantu bangi banyaguludde ebintu bye batalinaako nakye babikozesa. Kyova olaba nti abantu bakuŋŋaanyiza ng'era obalaba omulalu, bw'osanga omulalu ng'ali. Kyova olaba nti abantu bakuŋŋaanyiza ng'era obalaba omulalu, bw'osanga omulalu ng'alina ekisawo kijjudde ebintu naye nga talina gy'abitwala. Because there is a master. Omuntu wabeera nga Setaani sekibi ye master, kyasanga kyamukozesa, twala kino twala kino, lya kino lya kino. Omuntu ne bwali ekintu ne bamugamba ekyo kijja kuviirako obulwadde tasobola kulekeraawo, agenda maaso nakulya. Sin becomes your master and you become a slave. Fe abaagana okubeera slave w'ekibi twawaayo obulamu waffe eri Mukama waffe Yesu Kristo. Kuba twazuula ekyama nti bw'okkiriza Kristo Yesu n'ajja n'atuula mu ggwe, ebintu bikyuka. Kati master omulala ne tufuna, kati Setaani oba ekibi ne kitandika okufuna ebikinyigiriza nga tebikyansobola kunyigiriza mulundi gumu. Omutima omulongoofu katusabe. Kitaffe mulungi yogera gye tuli ng'omwogezi omukulu kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Mulungi yogera gye tuli ng'omwogezi omukulu kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Zabbuli eya 51 yeegatta ku Zabbuli endala z'oyinza okuyita nti Zabbuli ez'okwenenya. Zabbuli nnyimba ez'okwenenya. Kirowoozebwa nti Zabbuli eya 51 mukyala Musumba mwatusomedde yemu ku Zabbuli ezaawandiikibwa olw'ebyo ebyali bibadde ku Dawudi yennyini ng'omuntu, ng'awandiika si bye yasomako, ng'awandiika si ku bye baamunyumiza,
naye ng'awandiika ku byamubaako yennyini Zabbuli ey'okwenenya. Mbwe yayiiya oba yaleeta Zabbuli eno oluvannyuma lw'ekibi kye yakola ng'akikola ne Besusebba muka Uliya. Yawulira muli mu bulamu bwe nga newankubadde yali mukwano gwa Katonda, naye yazuula ng'omubiri gwe n'obulamu bwe bwonna buli corrupt, confused. Y'omu ku baawulira ekibi n'akiwulira mu bulamu bwe. Nze nina okukkiriza nti ekibi omuntu akiwulira n'atuula wali wansi, naye n'awulira nga naye agande bano banna baaki. Wali otuddeko awo naawe ne weewuunya oluusi lwakubanga oswadde abamu babaandise n'amawulire, abalala oswadde mu baana bo, abaana bo ne batuula wansi ne bakudisikasingako. Waliwo n'abamu abakoze emikolo mbeebaza nga yasobya mu maka ge n'ayita abaana n'agamba baana bange nsaba munsonyiwe, ndi kitammwe, ndi muntu mukulu, naye nange nasobya busobya, ekyo kye nakola nnyammwe munsaasire tekyali nasobya busobya, ekyo kye nakola nnyammwe munsaasire tekyali kituufu, mbayitondera, temunkoppa, temukikola, naye gwansinga. Biruma ate ffe abaweereza biruma okwetondera awakanga okimaze, naye ate ffe waliwo ebituluma bw'obanga kyokoze, waliwo otuula noga nti ekkanisa yandaba etya, abooluganda bandaba batya, kakati nze nayigirizanga ngenda kukola ki? Omuntu okwenenya ne weenenyeza ekkanisa ne weenenyeza community tokiyita kyakusaaga, kiba kyakulumye dda. Mu Buganda Abaganda tulina enjogera egamba nti oli wakulagira kuliri mu mbugo ng'engalo zikooyi. Yali ayogera singa omuntu katugeze obadde n'akasuno nga kakuluma erudde eyo, osooka n'oga nti obaka kikano n'okateekako n'onyigiriza n'osiga kadagana. Naye bw'olaba munnaza akuze ebbali nti owange akantu kano kankaluubiridde kandabireko, ng'omanya nti yakakakwatirako ennaku eziwera, engalo zakooyi, kyavudde agenda n'akulaga kuliri mu mbugo. Kyava bagamba tuli wakulagira kuliri mu mbugo ng'engalo zigize eki? Ng'engalo zikooye. Dawudi okuvaayo ayogere bino ebyamubaako, yatula wansi n'asiriikirira. Era kankulabule, buli lw'olikola ekibi n'owulira nga towulira kikulumiriza, oli mu danger zone. Bw'olikola ekibi n'oseka ng'oyonoonye, ng'otegeera nti gw'oli dumu nasanga omuntu n'entegeera baali bagambye mbu yali yayononebwa enjaga, naye ono gwe nalaba enjaga gwe yayononera ddala gwe naakalabako gwe ninako n'obukakafu obw'amaanyi, kubanga namusanga muvubuka, namusanga ku dduuka ng'ali awo, be nayingira oggula ebyenagamba ngoliraayo amagi, ngoliraayo eggi. Kati nembuuza ow'amagi lyeggi ligula mmeka, oba lyali 2 mu biseera ebyo, nangamba nti siringi 2. Kyenva ntoola ssente esiringi 2 ebyo nembimuwa. Saagala ssente, njagala ggi, saagala ssente. Nendowooza nti azinyoomye nenzongerako, nenga ndi wayi kamweddala lupapula ali agawera. Saagala ssente. Oli atunananga nti oyo takwatya ddala ku ssente yayo. Saagala ssente. Oli atunananga nti oyo takwatya ddala ku ssente yayononeka nnyo, kwegamba n'afa ne ku lefu n'essente tazigiraki, tazikwatako. Ekibi kiyinza okufungalaza ennyo ne kikuzingako n'ofungalalira ddala. Omuntu omu yaŋŋamba nti nze musajja munnange nkubuulira ekyama, mukazi wange bw'aba taliiwo sisula mu nnyumba nga mulimu bantu bakazi bokka, kababe nga nina bwe mbayita.
Nimanya nti ono yalwala nnyo. Koze be baba baana bo okola otya. N'agamba nti mmala kagezaako naye era nawo sikyagala. Oyo obulwadde teyalwala nnyo? Oyo yalwala nnyo. Bw'owulira bino bwe tuwulira ku leediyo bye tusoma mu mpapula z'amawulire, bw'owulira bino bye tuwulira ku leediyo bye tusoma mu mpapula z'amawulire, bye tulaba ku TV ng'omwana annyonnyola agamba nti taata yankozesanga n'olubuto lwe nnina ne yankanzaalamu abaana babiri, kaakati ku bombiri n'onoonya ategeera n'akubula, omuwala nga naye ayogera wa myaka mikulu, naye ne taata yennyini omuntu okufuna senseze ku mwana gwazaalira ddala be tozanyisa maanyi ga kibi. Omuntu obanga asobola okukwata bomu n'agyesibako n'ateeka mu bantu bayagala okutta n'abagamba nti ekiseera kyonna ntulisa, ng'egenda ebala zikkirira naye nga naye agenda kufa. Ekibiya bwe bukambo bwakyo. Dawudi ajjukira ebiseera ebyo. Ekibi kyakwata ajjukira ebiseera ebyo. Ekibi kyakwata Dawudi ne kimuziba n'amaaso. Samwiri ekyokubiri njagala kusomera essuula 11. Njagala kutunuulira olunyiriri olwokusatu naye okwewala ebirala kanve ku lwakubiri. Awo olwatuuka akawungeezi Dawudi n'agolokoka n'ava mu kitanda kye n'atambula waggulu ku nnyumba ya kabaka, nnyumba ye, lubiri lwe. Era ng'ayima mu nnyumba n'alaba omukazi ng'anaaba, era omukazi yali mulungi nnyo okutunuulira. Waliwo reputation wano nene nnyo naye tugireke. N'alaba omukazi omulungi ng'akola atya? Ng'anaaba. Dawudi bwe yalengera omukazi n'ataamirawo. Lwaki nkiise reputation? Dawudi bwe yalengera omukazi n'ataamirawo. Lwaki nkiise reputation? Omusajja yenna okutulira omukazi oba mulungi oba si mulungi naye n'amulengera ng'anaaba, ekyo kimala. Tasobola kumanya waggwanga ki, yeddira ki, ebyo binnyonnyola luvannyuma. Kubanga omulabe yalwanyisa amaaso g'ekisajja, akwata amaanyi amaaso g'abasajja n'agakwata n'aganywereza ddala. Abakazi tebafaayo nnyo oluusi naye mukasajja. Kati omwana muwala ono yali anaaba, mwana muwala ono yali anaaba keyalesere nammwe abawala munaabenga munaaba walungi, n'abanga okukakasiza nti wonaabira watuufu teri kizibu, kubanga eri bali mu lubiri waggulu, ndowooza kano akayumba kaali wansi, ate naye yakazimba mu ngeri ya kisaazisaazi. Kale abawala manyirira engeri y'okugenda okunaaba bw'ayimba n'oluyimba obumu ku buyimba obw'omulembe. Kaakati ono kabaka ate naye tagenze mu lutalo, awummuddemu, atambula omusango teguliiwo kubanga ali ku nnyumba ye, atambula ku nnyumba ye, naye nga tamanyi nti waliwo strategist. Sitaani strategist mulungi alabye ono asigadde waka awummuddemu, alaba ono esawa y'okunaaba, laba bwasitulayo ono mu ssawa y'ono ey'okunaaba. Olaba sitaani balina amagezi. Ono ajja mu ssawa ya kabaka mwatambulira, ono ajja mu ssawa y'okunaaba, ono ajja mu ssawa ya kabaka mwatambulira, ono ajja mu ssawa y'okunaaba, ono akyakula amazzi, ono atunulirayo, ate embu bw'atunulayo n'amulaba nga mulungi. Kyensoma kyekiddako kye kino. Omusajja ono gwe tusomako Dawudi yali muzira nnyo. Mu Bayibuli Dawudi ayitibwa omusajja akyasinza obuzira. Alwanye entalo kumpi zonna aziwangudde. Yatandikira eri ku nsolo, n'alwananga n'empologoma, n'alwananga n'eddubu, n'alwananga naki, ebyo yabiwangula. Alwanye ne Goliyasi, oyo amuwangudde. Alwanye n'Abayebusi, alwanye n'Abamereki, Abafirisuuti, alwanye na buli ggwanga. Azimbye akoze eki? Yeefunira ekibuga bagamba nti the city of David. Erinnya lye lirabika mu Bayibuli emirundi egisika 1000.
muzira kibuga bagamba nti the city of David erinnya lirabika mu Bible emirundi egisika 1,000 muzira naye nga tamanyi nti waliyo omulabe w'abazira. Njagala kutegeeza Ggwanda banampuliriza ku nsi kuno waliwo omulabe atatya bazira ye Setaani. Ekibi tekimanyi muzira, ekibi kiswazizza abazira nekiswaza n'abakulembeze ab'amawanga. Mugenda okulya mukulembeze wansi nnene nnyo yeyagadde akole ewuwe, tekimanyi bazira. Ekibi kikujja mu kisenge ewuwo ku mukazi omunyanyirira n'olumba kawo sigala akajja nga kalina ne wayirindi bagenda okusanga ng'oli mu ddiiro ku mutebe mukazi n'akuba n'endulu bw'aba bakutte. Tosagisa kibi, kibi kikujja mu kisenge ewuwo ku mukazi omunyanyirira n'olumba kawo sigala akajja nga kalina ne wayirindi bagenda okusanga ng'oli mu ddiiro ku mutebe mukazi n'akuba n'endulu bw'aba bakutte. Tosagisa kibi. Omusajja kabaka omulamba bw'alengera anaaba ekyo kikumala okutabuka n'atabuka. Dawudi n'atuma n'abuuza omukazi bw'ali n'agamba nti abange n'ayita abasajja be. Omanyi buli muntu alina abasajja be. N'ayita abasajja be n'abagamba abange oyo atakuleta amazzi ani oyo ani oyo anaaba ngeri mumundeetere. Naye nze ekyantuteyo njagala weetegereze. Awo Dawudi n'atuma n'abuuza omukazi bw'ali ne wabaawo eyayogera omu ku bagaadi be bagaadizi be balina omu ku bakuleta baye oyo atakuleta amazzi ani oyo anaaba ngeri mumundeetere. Naye nze ekyantuteyo njagala weetegereze. Awo Dawudi n'atuma n'abuuza omukazi bw'ali ne wabaawo eyayogera omu ku bagaadi be bagaadizi be balina omu ku bakuumi n'amugamba bw'ati. Kino kye yayogera kikulu nnyo bw'oba osoma Bayibuli. Yamugamba bw'ati, n'amugamba nti oyo Besuseba 1 muwala wa Eriyamu, that is 2. 3 muka Uliya Omukiiti. Bino byonna tebaabimubu. Yamugamba bw'ati, n'amugamba nti oyo Besuseba 1 muwala wa Eriyamu, that is 2. 3 muka Uliya Omukiiti. Bino byonna tebaabimubuuza. Okigambo okulanya kyetukozesa mu Luganda, mu Bayibuli mu Bebulaniya okulanya kwonna tekulina nnyina kakwate ku balo. Yandyogedde bwogezi nti oyo Besuseba muwala wa Eriyamu, kale kyandimaze. Naye mbu omusajja ono ayanguwa okusibako nti muka Uliya Omukiiti. Abasoma Bayibuli n'obwegendereza bagamba ekyo yakiteekako nga sekiri mu mateeka ga kulanya, yakiteekako agambe muwala wa Eriyamu, kale kyandimaze. Naye mbu omusajja ono ayanguwa okusibako nti muka Uliya Omukiiti. Abasoma Bayibuli n'obwegendereza bagamba ekyo yakiteekako nga sekiri mu mateeka ga kulanya, yakiteekako Bayibuli n'obwegendereza bagamba ekyo yakiteekako nga sekiri mu mateeka ga kulanya, yakiteekako as a warning ti omukazi gw'oyise muka musajja oyo yaani nti oyo ye Mansituula mukyala Musoke, mukyala Mutebi abakumazi. Naye newankubadde ebyo byamutuukako ekibi nga kitaamye kyamuziba amaaso n'agamba nti muleete kabulengane Uliya yaani tibuliisebujwanyisa kamanda oli yagenze wano gwa mukwasisa ne bendera sajja bagenze okulwana mu lutalo n'agamba nti kale muyite. Osoma Bayibuli eno n'owulira
eriyo ebintu byessa oliya yani timuliesebujonyisa kamanda oli yagenze wano gwa mukwasisa nebendera sajja bagenze okulwana mu lutalo nagamba nti kale muyite kale muyite osoma bayibuli eno nowulira eriyo ebintu byessaagala kweteekamu. Omukazi ono najja ye yajja kubanga talina bw'ajeemera kabaka. Ebyaliwo byetegerekeka byokka obirabira mu verse 5. Verse 5 n'ekintu kyali sitede. Omukazi n'aba olubuto ku olwo. Simanyi oba kyetaagisa amiina oba kunakuwala. Omukazi n'aba olubuto. Kati ebyaddirira ffenna tubimanyi abasoma bayibuli. Bw'amanya nti omukazi ali lubuto n'ayiiya amagezi gonna omulembe guli si guno. Mu mulembe guno sotikati waali omukazi n'aba olubuto. Kati ebyaddirira ffenna tubimanyi abasoma bayibuli. Bw'amanya nti omukazi ali lubuto n'ayiiya amagezi gonna omulembe guli si guno. Mu mulembe guno sotikati waali mukkirira manga kaduuka ng'ekyo mukimalawo. Oyita musawo ng'omugamba tigenda onzijanjabira oyo ng'ekyo kimalawo olwo olubuto mulugjamu. Dawudi yasalawo kimu. Bibiri yalina pulaani A ne B. Pulaani A kuyita Uliya kuva mu lutalo ajje amwesesezeeko amugamba nti genda leko mukyala wo omulemu. Bw'olabanga ekikere kidduka emisana nga tewali akigoba weekengeranga. Uliya bwe yajja pulaani A kuyita Uliya kuva mu lutalo ajje amwesesezeeko amugamba nti genda leko mukyala wo omulemu. Bw'olabanga ekikere kidduka emisana nga tewali akigoba weekengeranga. Uliya bwe yajja ne yeewuunya tuli ku lutalo zivuga. Kiyinzika kitya okuŋŋamba ŋŋende eka naabe n'ebigere ŋŋende neebake mu buliri nga n'essanduuko ya Mukama eri ku lutalo? No way. Naga Ssaabasajja tebamujeemera n'amugamba wangaala Ssaabasajja. Bwe yafuluma yagenda wali ku mulyango nga yeebaka. Bw'akitegeerera n'emirundi egiwera kyava awandiikira oli n'amugamba nti oyo Uliya muteeke eddala we zivuga era bamuviira afe. Mu butuufu omusajja yafa. No way. Naga Ssaabasajja tebamujeemera n'amugamba wangaala Ssaabasajja. Bwe yafuluma yagenda wali ku mulyango nga yeebaka. Bw'akitegeerera n'emirundi egiwera kyava awandiikira oli n'amugamba nti oyo Uliya muteeke eddala we zivuga era bamuviira afe. Mu butuufu omusajja yafa. Njagala otunuulire ebintu ebiri awo ku bye twasomye ku makya. Ekibi kibi nnyo, yeegombye, ayenze, ate atemudde. Bino byajjukira n'agamba nti nkandabye. Nasani bw'ajja amugerera olugero oluvannyuma Dawudi yeekyanga nti omusajja yakola ekyaba mu bwakabaka bwange omutwe gwandisuzeeko. Jjukira n'agamba nti nkandabye. Nasani bw'ajja amugerera olugero oluvannyuma Dawudi yeekyanga nti omusajja yakola ekyaba mu bwakabaka bwange omutwe gwandisuzeeko. Ono amugamba nti yeggwe. Dawudi aswala, Dawudi anakuwala. Neebaza Katonda nti waliyo mu nsi abawulira ekibi ne banakuwala. Naye n'azuula nti obuzibu buno tebutandise ku olwo. Obuzibu obwo alabika yali abulina.
bassebo waliwo ekintu kyokola nga leero lwakubanga bakukutte naye nga waliwo ebikifaanana biyitirivu. Waliwo ebikifaanana biyitirivu nti obuzibu buno tebutandise ku olwo. Obuzibu obwo alabika yali abulina. Bassebo waliwo ekintu kyokola nga leero lwakubanga bakukutte naye nga waliwo ebikifaanana biyitirivu. Waliwo ebikifaanana biyitirivu. Kyava ayogera mu Zabbuli eno n'agenda eri Mukama. Waliwo ebikifaanana biyitirivu. Kyava ayogera mu Zabbuli eno n'agenda eri Mukama ng'alinga asaba eri ekituufu kuno kwali kusaba n'agamba Mukama, nzudde ekizibu kyange. Nzudde ekizibu kyange. Olunya Olwo'musanvu njagala okutandika nalo. N'agamba oba nve nalwakona gwe wekka gwe nayonoona nenkola ekibi mu maaso go, obeera omutuukirivu bw'oyogera. Singa olituuka ku ddaala, nze Samwiri nituuka ku ddaala nti bwe mba nnyonoonye ani? Mukama, ndiba mpanguddemu. Singa tufuna abantu abatuula mu offices n'amanya nti bw'asuula bwe ndya ssente zino ezitali zange mba bw'oyogera. Singa olituuka ku ddaala, nze Samwiri nituuka ku ddaala nti bwe mba nnyonoonye ani? Mukama, ndiba mpanguddemu. Singa tufuna abantu abatuula mu offices n'amanya nti bw'asuula bwe ndya ssente zino ezitali zange mba nsobezza ku Mukama, tujja kufuna eggwanga eddamu. Singa tufuna abantu abatuula ku mirimu n'amanya nti nteekedde okutuusa obuvunaanyizibwa bwange, bwe sibutuukiriza mba nsobezza ku Mukama, tujja kuwangula. Singa omukyala akimanyi nti nze bwe sigondera musajja ono nga bwe nteekeddwa mba situukiriza mba nsobezza Mukama, tetujja kufuna mirembe. Naye abakyala bwe balikitegeera, era mwebaze nnyo Katonda mmwe abakitegedde n'abaami abategedde nti nze okulema omukazi ono mba nsobezza ku Katonda, obwenzi nti nze bwe sigondera musajja ono nga bwe nteekeddwa mba situukiriza mba nsobezza Mukama, tetujja kufuna mirembe. Naye abakyala bwe balikitegeera, era mwebaze nnyo Katonda mmwe abakitegedde n'abaami abategedde nti nze okulema omukazi ono mba nsobezza ku Katonda, obwenzi mba nsobezza ku Katonda, obukaba mba nsobezza ku Katonda, okukwata abaana mba nsobezza ku Katonda, okusaddaaka omuntu mba nsobezza ku Katonda. Singa eyo formula ngifuna, Dawudi agamba nasobya ku ggwe. Bassebo ne bannyabo ekireese obuzibu, abantu bamagamaga nga bagenda okukola ekibi ne balaba nga tebalaba kabi konna. Dawudi yali yabikoze naye kati azudde ekyama, seetaaga kumagamaga nandabye, nasobya ku. Bassebo ne bannyabo ekireese obuzibu, abantu bamagamaga nga bagenda okukola ekibi ne balaba nga tebalaba kabi konna. Dawudi yali yabikoze naye kati azudde ekyama, seetaaga kumagamaga nandabye, nasobya ku ggwe Mukama. Olunya Olwo'musanvu nabadde njagala amugamba, Mukama ontukuze ne Zobu nange naaba mulungi, onnaaze nange naaba mutuukirivu okusinga omuzira. Dawudi yategeera embeera ze nti teyeesobola, tasobola kwetereeza. Bassebo ne bannyabo ekibi kikukwata n'otuuka ekiseera nga tosobola kwetereeza, nga weetaaga kutereeza, nange naaba mutuukirivu okusinga omuzira. Dawudi yategeera embeera ze nti teyeesobola, tasobola kwetereeza. Bassebo ne bannyabo
ekibi kikukwata n'otuuka ekiseera nga tosobola kwetereeza nga weetaaga kutereezebwa butereezebwa. Ekintu kiyinza okuzikwata ne kikunyweza nga tolina bwakukikola. Nagamba Mukama, nze ndabamu ekintu kimu kyokka mu verse 10, nkyuse omutima. Ntondaamu ontondemu, tagambye otutondemu. Bassebo ne banyabo mulekeraawo okweguluupinga mu maaso ga Katonda. Buli nze ndabamu ekintu kimu kyokka mu verse 10, nkyuse omutima. Ntondaamu ontondemu, tagambye otutondemu. Bassebo ne banyabo mulekeraawo okweguluupinga mu maaso ga Katonda. Buli lwogenda ngeri Katonda, kituufu tulina kye tuyita family prayer, ntusabiramu ng'aba family, naye weeyigirize okufunayo akaseera akaka obwomu oyogere ne Katonda gwe wennyini. Nze nzekka Mukama, kino kintawaanya. Bwe ntunulira gundi ntabuka, nalaba n'ebyessente, ndabye n'ebitundu bye10 okubanga binkaluubirira. Nze ndabye Mukama, mpulira ekintu ekinsindiikiriza. Mukama nyamba okutuusa ng'oyize okwesabira n'okweyanjula as an individual. Oli wala n'ekituufu. Ebyessente, ndabye n'ebitundu bye10 okubanga binkaluubirira. Nze ndabye Mukama, mpulira ekintu ekinsindiikiriza. Mukama nyamba okutuusa ng'oyize okwesabira n'okweyanjula as an individual. Oli wala n'ekituufu. Dawudi agamba ontondemu omutima omujja. Muli afiiringa nti guno omutima talina nnyo kyayinza kukolako, gwalwalalwala dda, ate talina wagenda kufuna saavisi. Waliwo omusajja omu, enkuba yajja nejja, naye ng'abadde avugirira akubirira, agenda ku galagi ng'ekimutwala mbo ku galagi emmotoka ye yafa, wagenda kufuna saavisi. Waliwo omusajja omu, enkuba yajja nejja, naye ng'abadde avugirira akubirira, agenda ku galagi ng'ekimutwala mbo ku galagi emmotoka ye yafudde eŋŋombe. Sebo ogwo nagwo musango, kubanga tasobola n'okutomera n'otta abantu. Kakati kyava amanya nti galagi yange eri mu maaso wali, kyava avuga, naye enkuba empitirivu ennyo n'emuzingiza wakati wano n'okutuuka ku galagi. N'akubirira naye nga tasobola kupapa, enkuba eri mu kibyaga, emyansa ekunta. Nti galagi yange eri mu maaso wali, kyava avuga, naye enkuba empitirivu ennyo n'emuzingiza wakati wano n'okutuuka ku galagi. N'akubirira naye nga tasobola kupapa, enkuba eri mu kibyaga, emyansa ekunta. N'afuba n'atuuka ku galagi. Agenda okutuuka galagi olwa kibuyaga omungi nga ne galagi nsibe, naye nga bawandiseeko ekigambo honk for service, kuba eŋŋombe tukugulirewo. Ani akuba? Katonda atuuse. Eŋŋombe giyandikubye bagugulewo, ye yafudde. Agenda kukola ki? Omusajja wattu n'abeera awo n'ebiseera ne biggwako n'atafuna saavisi. Oluusi tuli mu mbeera nga tetusobola na kufuna saavisi, ng'ekintu kitulidde kituma, ye yafudde. Agenda kukola ki? Omusajja wattu n'abeera awo n'ebiseera ne biggwako n'atafuna saavisi. Oluusi tuli mu mbeera nga tetusobola na kufuna saavisi, ng'ekintu kitulidde kitumazeewo. Bassebo ne banyabo, nga kitulidde. Nature yaffe
yatawanyizibwa ekibi. Waliwo akagero ak'ekito nga bugero bw'ekito nga kitulidde. Nature yaffe yatawanyizibwa ekibi. Waliwo akagero ak'ekito nga bugero bw'ekito bubiri bwengenda okubabuulirayo. Akagero ak'ekito kagamba mbu olwatuuka ne wabeerawo enjaba. Scorpion tebeera njaba, enjaba ate ne wabaawo n'ekikere. Kati ekikere kituuka ku mwalo mbu kisangawo enjaba. Scorpion tebeera njaba, enjaba ate ne wabaawo n'ekikere. Kati ekikere kituuka ku mwalo mbu kisangawo enjaba. Enjaba ebuuza ekikere, olagawa? Tyangenda mitala kulaba ku munnaffe yalwala. Kenjaba yi munange nange nandi mwagadde omulabako. Nange kubulwa ngeri gye ngendayo. Naye nga gwe bw'ogendayo wanintuteko. Namugadi nkutwalirawa. Timpeekaako. Namugamba oddayo enjaba nzimanyi nzirabye ebbanga. Nkuteekeko mugongo ogenda onnume. Mwabaluma ogenda onnume akantu k'enjaba nga kagira. Ate nze nina n'alagye kuko cwe nga nsanyalala, ate bwe nasanyala nga ffenna tufa. Namugamba oddayo enjaba nzimanyi nzirabye ebbanga. Nkuteekeko mugongo ogenda onnume. Mwabaluma ogenda onnume akantu k'enjaba nga kagira. Ate nze nina n'alagye kuko cwe nga nsanyalala, ate bwe nasanyala nga ffenna tufa. Mbwe enjaba neddamu mu kubalaata mu kugumya negamba yise bonze gwoyita omusiru nsobola nti okukuluma ng'ate gwompeese ye kyakubiri bw'ogwa mu mazzi nze mponerawa, which was logic. Kakati nga ekikere kisaawa omugongo ng'enjaba etuula kuli mbu nga bagenda manyi bamutambula ku mazzi banyumyako ebyo banyumya n'akasirikiro ne kabaawo akabangabanga kaaliwo. Naye mbu baba batuuka mu makati, ngambye akagero k'abaana tombuuza bibuuzo bingi, baba batuuka mu makati awo mbu ekikere kigenda okuwulira kati nga ekikere kisaawa omugongo ng'enjaba etuula kuli mbu nga bagenda manyi bamutambula ku mazzi banyumyako ebyo banyumya n'akasirikiro ne kabaawo akabangabanga kaaliwo. Naye mbu baba batuuka mu makati, ngambye akagero k'abaana tombuuza bibuuzo bingi, baba batuuka mu makati awo mbu ekikere kigenda okuwulira akantu nga kayiseemu mbu ekikere nekikaaba nekigamba nagambye ogenda kunzita kakati tuno tugenda kufa abaana bange ondesezza ki pulogulamu yange nejeba nengenda situuse. Mbwe enjaba neddamu negamba I'm sorry, that is my nature. That is my nature. That's my nature. Nebagenda wabijjawa katabo mu Baruumi 7 olunya olw'abiri Lugamba gwogera ku nature efaanana bwena situuse. Mbwe enjaba neddamu negamba I'm sorry, that is my nature. That is my nature. That's my nature. Nebagenda wabijjawa katabo mu Baruumi 7 olunya olw'abiri Lugamba gwogera ku nature efaanana bwetyo. Baruumi 7 olunya olw'abiri tukozesa ebigambo bino. Lugamba nalogera ku kibi. Lugamba nze nga ndi muntu munaku ani alindokola mu mubiri ogw'okufa kuno. Naye tukozesa ebigambo bino. Lugamba nalogera ku kibi. Lugamba nze nga ndi muntu munaku ani alindokola mu mubiri ogw'okufa kuno. Naye enkyusa endala ennyonnyola bweti ani alimponya mu mubiri oguntwala mu kufa. Kyo kyenjagala. Ennyonnyola bweti ani alimponya mu mubiri oguntwala mu kufa. Kyo kyenjagala.
nkulaga nga ndabye omubiri gwange buli lwe guntambuza guntwala mu kufa. Naawe njagala weerowoozeemu musajja gwe ne mukazi gwe, okimanyi nti human nature yo ekutwala mu kufa almost every day. N'omanyira ddala nti kyogenda okukola kikyamu, kinaabamu bwenzi okimanyi, endwadde ozimanyi, embuto ozimanyi, n'ebinaavamu obitegeera, naye agambye naye omubiri gukutwala, ekitegeeza yatuuka ekiseera ng'avugibwa mubiri. Mu covid muno twawuliranga enzi okimanyi, endwadde ozimanyi, embuto ozimanyi, n'ebinaavamu obitegeera, naye agambye naye omubiri gukutwala, ekitegeeza yatuuka ekiseera ng'avugibwa mubiri. Mu covid muno twawuliranga ebintu oli bwe twatandikira nga baga nti ab'ebimotoka batambule bagende bayingire babakebera lipoota enefuluma. Sajja ne bamukebera ku booda emu we bagenda omukwatirira ekamudiini bamugambe nti wange stop, lipoota eraze ng'olina covid, nga yakafuna abakazi nga 3 mu luguudo babana. Kiki ekiri awo? Kitegeeza omubiri gumutwala mu kufa. Abakyala abali awo babawoninze, omubiri gumutwala mu kufa. Nali ndabye ku papula ze ng'olina covid, nga yakafuna abakazi nga 3 mu luguudo babana. Kiki ekiri awo? Kitegeeza omubiri gumutwala mu kufa. Abakyala abali awo babawoninze, omubiri gumutwala mu kufa. Nali ndabye ku papula z'amawulire ne ku TV ng'abakazi bayenda kirindi, naye abakamera babalumba babakwata ebifaananyi naye babakaba bwe bati tontunuzaamu nina abaana, tontunuzaamu nange nabadde njagala kweyiya, tontunuzaamu nange. Ekitegeeza tayagala, naye omubiri gumutwala mu kukola ki? Mu kufa. Gumutwala mu kuswala. Dawudi kyagamba, enjaba egamba sandi kyagadde naye ekintu kintwala. Muvubuka mu kufa. Gumutwala mu kuswala. Dawudi kyagamba, enjaba egamba sandi kyagadde naye ekintu kintwala. Muvubuka gwe ekintu ekikutwala okiwulira mu bulamu bwo. Lumu nayogerako n'omuwala omu nemugamba naye ekiseera kyenkutunuulidde nga ntidde, nenkulaba na bano nenkulaba na bali nenkulaba na bali. Kiki? I'm sorry, I apologize ng'omusumba, kinkakatako kubuuzaako. Kiki? Omuwala ono yali mwesigwa n'atulika n'akaaba n'angamba oba nnabaaki, nange bwentyo bwe nnakula, nange simanyi bwe naatereera nenkulaba na bali. Kiki? I'm sorry, I apologize ng'omusumba, kinkakatako kubuuzaako. Kiki? Omuwala ono yali mwesigwa n'atulika n'akaaba n'angamba oba nnabaaki, nange bwentyo bwe nnakula, nange simanyi bwe naatereera. Naye ne maama yalwawo okutereera. Kati ate ajuliza. Naye omuwala kyenjagadde naye agamba nti bannange oba nnabaaki. Kiki ekyo ekiri mu muntu? Abantu temutegeeranga kino kye tuyigiriza ku Yesu, temukitegeeranga, temwagala na kukitegeera. Yesu is not a decoration. Yesu si mudaali. Yesu si musalaba. Yesu si kigambo. Ekintu kyokka ekisobola okulwanyisa amaanyi gano agatusika si kirala. Abantu temutegeeranga kino kye tuyigiriza ku Yesu, temukitegeeranga, temwagala na kukitegeera.
Yesu is not a decoration. Yesu si mudali. Yesu si musalaba. Yesu si kigambo. Ekintu kyokka ekisobola okulwanyisa amaanyi gano agatusika si kirala Yesu Kristo Mukama waffe. Kubanga ye yekka gwe kyasika ne kimusikira emyaka 3 n'ekitundu ne kimukongokako. Waliwo yangamba naye bannange Yesu naye yakemebwanga ffe. Bayibuli esukawo egamba nti yakemebwa mu byo nga baani nga ffe nina atayonoona. Ye yekka eyatwalibwa mu kooti 7 ez'omu nsi muno ne bamuwozesa zonna n'ayitamu nga talina musango. Njagala omutegeero nti yakemebwa mu byo nga baani nga ffe nina atayonoona. Ye yekka eyatwalibwa mu kooti 7 ez'omu nsi muno ne bamuwozesa zonna n'ayitamu nga talina musango. Njagala omutegeero oyo. Kakati Paulo yatema mulanga agambye nga ndabye alinganga scorpion eno egamba sina kyakola ne Paulo akuba mulanga. Good News Bible agamba who will rescue me from this body that is taking me to death. That body, my body. Nalabako omuntu gwe baagaana okulya ennyama ensava, bamugana okulya bino nabiri ebisavu biki n'agamba nti oba nfa kanfe mbadde ngenda kukola ki. That body, my body. Nalabako omuntu gwe baagaana okulya ennyama ensava, bamugana okulya bino nabiri ebisavu biki n'agamba nti oba nfa kanfe mbadde ngenda kukola ki. Ngenda kukola ki. Era ng'ayagala abisavu ebyo ne bw'omugaana ayiriitira ebyo by'ayagala. Omubiri gw'okutwala mu kufa. Omubiri gw'okutwala mu kuswala. Nolaba omubiri gw'okutwala mu kufa. Omubiri gw'okutwala mu kuswala. Nolaba omuntu mukulu alina n'abaana naye okweyambula musono, okuyita obwerere musono. Omubiri olaba gufuga naffe abasumba bannaddiini, religious people, abantu Katonda be yakwasa omukisa okuyamba abantu bagende mu ggulu. Naffe ne tulemererwa. Ogenda okuwulira nga omusumba gundi yalemereddwa, muweereza gundi yalemereddwa. N'owulira nga nakusana baga nabo babeera bantu. Nabo babeera bantu. Kikyabategeeza mubiri bubiri. Muvubuka gwe ow'obulenzi oba ow'obuwala tulina obuzibu obwo. Nabagambye n'owulira nga nakusana baga nabo babeera bantu. Nabo babeera bantu. Kikyabategeeza mubiri bubiri. Muvubuka gwe ow'obulenzi oba ow'obuwala tulina obuzibu obwo. Nabagambye tinjabagerera obugero bubiri. Olwatuuka ng'abeerawo emmese. Emmese eno yali yalwala okutya nga buli lwerengera kapa yonna n'ekakaneti n'edduka neyeekweka, n'ekakaneti neyeekukuma, n'ekakaneti neyeekukuma. Mukyeva egenda ku mulubaale kutya nga buli lwerengera kapa yonna n'ekakaneti n'edduka neyeekweka, n'ekakaneti neyeekukuma, n'ekakaneti neyeekukuma.
mukyeva egenda ku mulubaale negamba omulubaale tiwategedde siina bulamu nga kapa mukyeva egenda ku mulubaale negamba omulubaale tiwategedde siina bulamu nga kapa zikyali ku nsi kuno. Waliwo kyoyinza okunkolera okuwona kapa zino? Omulubaale naga nti nkirina kasosasula kino na kino. Ogenda kukola ki? Kati gwe gwenyini gwe ngenda okufuula kapa. Kati bw'ofuuka kapa z'obadde tezifuuka baganda bo. Emmese netegeera nti ekyo kiri kiriya ng'omufuusa akola bufuusa bwe nga kapa emmese efuuka ki? Efuuka kapa era ng'etambula ne zinne waazo. Naye ero yatambula obwamu yali etambula wowe negwa ku mbwa. Embwa olwalaba kapa negime bonna ne bawanika kya kapa mbwa kapa mbwa kapa efuuka ki? Efuuka kapa era ng'etambula ne zinne waazo. Naye ero yatambula obwamu yali etambula wowe negwa ku mbwa. Embwa olwalaba kapa negime bonna ne bawanika kya kapa mbwa kapa mbwa kapa mbwa kapa ekapa nebuuka olubuuka paka leyawolera watono nga mameme gonna gagikuba yakeera wa mulubaale. Sebo webale kunfuula kapa naye nkutegeeze ate singa wanfuula mbwa kyandisinzeeko kubanga kati ate embwa entabukidde embwa ekugobye gyeyi kati tukole ekirala yongerayo zino kati katukufuulire ddala mbwa. Kakati nga bamufuula mbwa yali mmese n'afuuka kapa naye nkutegeeze ate singa wanfuula mbwa kyandisinzeeko kubanga kati ate embwa entabukidde embwa ekugobye gyeyi kati tukole ekirala yongerayo zino kati katukufuulire ddala mbwa. Kakati nga bamufuula mbwa yali mmese n'afuuka kapa agenda okuvaawo ng'abogola nga ki? Nga mbwa. Kati embwa netambula nekyakala netambula n'embwa eba eri awo nesanga engo baga nti kabwa nangu lwagwa ku ngo. Engo bweraba embwa nega nti amiina. Engo nesimbula embwa nesimbula engo nesimbula. Kigambibwa nti embwa newonera watono nnyo okuliibwa engo. Yasibira wa mulubaale. Ono mulubaale yali sebo abantu bava dda nga bayiiya. Engo bweraba embwa nega nti amiina. Engo nesimbula embwa nesimbula engo nesimbula. Kigambibwa nti embwa newonera watono nnyo okuliibwa engo. Yasibira wa mulubaale. Ono mulubaale yali sebo abantu bava dda nga bayiiya. Kyeshinga weja yonna ejjudde ebadde entutte eki engo. Kati ogamba ki? Gwobadde ogamba ki? Bw'oba olinayo endaala kati gwe gwenfuula engo nga bamufuula ki? Ngo. Kati bwamala ofuuka engo ngamanya nti amaze aba yeekalakaasa mukyalo eyo nokubeera engo yeekalakaasa weesangira abayizi ng'ate nabo baanoonya dde engo. Abayizi ne bagoba wuyo amafumu gali eno endulu ziri eno naye narole nawonera wa aba yeekalakaasa mukyalo eyo nokubeera engo yeekalakaasa weesangira abayizi ng'ate nabo baanoonya dde engo. Abayizi ne bagoba wuyo amafumu gali eno endulu ziri eno naye narole nawonera watono wango. N'agenda ew'omulubaale n'amugamba nti ebintu bino mbikooye. Waliwo oluusi lwokola ebintu n'otuuka ekiseera n'obikoowa. Kyava agamba omulubaale kyava agamba naye nno nkutegeeze wasooka kuba mmese nenkufuula kapa n'oba kapa bwakulema n'ofuukako embwa n'ebyembwa nebikulema
n'ofuuka engo nabyo bikulemye kyava agamba naye nno nkutegeeze wasooka kuba mmesi nenkufuula kapa n'oba kapa bwakulema n'ofuukako embwa n'ebyembwa nebikulema n'ofuuka engo nabyo bikulemye kaakati eddagala osigaza limu nja kuzzaayo gye wava obeere mmese osobola kuba mmese and mmese only. Namugamba nti kubanga newankubadde nakufuula engo naye omutima gwolina gwa mmese, nakufuula embwa omutima nze nakyusanga eno kungulu naye omutima ng'olina mulala, omutima gwa mmese. Mbadde ngamba kyoba kyangu okubeerawo netweyimbya netwekolera ebintu naye ng'omutima nakufuula embwa omutima nze nakyusanga eno kungulu naye omutima ng'olina mulala, omutima gwa mmese. Mbadde ngamba kyoba kyangu okubeerawo netweyimbya netwekolera ebintu naye ng'omutima gwasigalayo tegwakyuka. Tulina abantu bangi abeeyita bannaddiini ne bakola oludiinidiini naye nga bwoya bwokka bwolaba omutima mukafiiri. Kyova olaba ne bwemuteeka mu kwaya ayendereramu omutwalamu effort n'abafunyisa embuto n'azifunyisa bali gyalambula bwe baba tebazefunyisizaamu awo kalekaleko basobola n'okuzefunyisaamu n'omuwa okuwanika ssente kubanga gwalowooza n'omusabira bana basoma ne bamusaako emikono olw'okuwanika ssente. Kyova olaba ne bwemuteeka mu kwaya ayendereramu omutwalamu effort n'abafunyisa embuto n'azifunyisa bali gyalambula bwe baba tebazefunyisizaamu awo kalekaleko basobola n'okuzefunyisaamu n'omuwa okuwanika ssente kubanga gwalowooza n'omusabira bana basoma ne bamusaako emikono olw'okuwanika ssente naye nga gwe bassaako buno bassa ku bwoya omutima gwaki gwa mmese mubbi yasigalamu obubbi eno ne bamusabira omusajja mwenzi ne mumuwa okulembera abavubuka ako buno bassa ku bwoya omutima gwaki gwa mmese mubbi yasigalamu obubbi eno ne bamusabira omusajja mwenzi ne mumuwa okulembera abavubuka ne mumuwa okulembera development n'alyoka abavugira mu development nammwe ne mukinyonnyoka n'abafugira mu welfare oyo yamanyi welfare n'abavugira mu welfare n'abavugira mu welfare kubanga obwoya bwa mukadde wa kanisa, obwoya bwa mudiikoni, obwoya bwa mukebezi, omutima gwa mubbi, omutima gwa bwenzi naye eno kungulu kiriya. Gawuni abamu bambala ne gawuni ez'ekinnaddiini bambala n'ebintu ebiraga nti bannaddiini bambala abamu batunyaga n'emisalaba gino gyewuuba giti kubanga biro byonna biri kungulu bwoya bwa bwenzi naye eno kungulu kiriya. Gawuni abamu bambala ne gawuni ez'ekinnaddiini bambala n'ebintu ebiraga nti bannaddiini bambala abamu batunyaga n'emisalaba gino gyewuuba giti kubanga biro byonna biri kungulu bwoya biro misalaba byambalo n'otuuka mu nnyumba Yesu Kristo ye mutwe gw'ennyumba eno omugenyi atalabika omutima gwa mmese. Okimanyi nti ku mbaga waliwo letuko abali bakumba ku mbaga ne bakumba mu lukubo n'obatunuulira n'otwala muwala wo n'omugabayo n'otwala mutabani wo naye ng'agenda na kirala, omutima mulala. Kyova olaba omuwandiisi wa Bayibuli yaga nti omutima mulimba okusinga ebintu bimeka byonna, gulwadde n'endwadde teyinza kuwonyezeka. Oyinza n'otwala muwala wo n'omugabayo n'otwala mutabani wo naye ng'agenda na kirala, omutima mulala. Kyova olaba omuwandiisi wa Bayibuli yaga nti omutima mulimba okusinga ebintu bimeka byonna, gulwadde n'endwadde teyinza kuwonyezeka.
oyinza okukunda abawala bayimba kale mponye kawawa abadde anyooka ku ono mumaze mwewangulidde ng'akwata kazindaalo ng'ayimba kawawa bwabonye kawawa ono mututte eno enamba yange kawawa nembalabala kiki ekisinga obuzibu kubanga kawawa onyenya n'okunyenya n'agenda eno embalabala gy'otutte gy'osibye n'empeta egenda kunywerera ddala wali ye weeviirawo ng'okongose kikalapwa. Eriyo abantu abafuna embalabala naye nga bwe baali bakumba tebaamanya. Embalabala gy'otutte gy'osibye n'empeta egenda kunywerera ddala wali ye weeviirawo ng'okongose kikalapwa. Eriyo abantu abafuna embalabala naye nga bwe baali bakumba tebaamanya. Basebo ne banyabo oluusi tugenda ku mbaga mabagenda ku mbaga nina ekintu kye neewuunya embaga bwe zibaawo ludda ki nga tuli ku reception kale keebe wonna ne mukyali ludda ki lw'osuubira okukuba enduulu ez'amaanyi ludda ki oluteekeddwa okukuba enduulu ez'amaanyi. Nze mu ndowooza eyange oludda lw'omulenzi lwe luteekeddwa okukuba enduulu esingira ddala okuba ennene. Why? Bebawasizza bebafunye webale bebafunye ne walolobera ku mbaga ludda ki oluteekeddwa okukuba enduulu ez'amaanyi. Nze mu ndowooza eyange oludda lw'omulenzi lwe luteekeddwa okukuba enduulu esingira ddala okuba ennene. Why? Bebawasizza bebafunye webale bebafunye ne walolobera ku mbaga ng'oludda lw'abafunye ate bano abafumbiddwa balina n'ekikoosi kiri wali mugwa ng'oludda lw'abafunye ate bano abafumbiddwa balina n'ekikoosi kiri wali mugwa bakola nabo naye nga bwe twabyogera lwa bulungi bagamba nti ofunye embalabala yaffe ogenze naye ffe okujjako ng'ofunye ebbomba ekuula ne basirikirira bano abaleno ne bagamba kitalo kino ne balaba omuwala engeri gyakyusaamu ekiteteeyi ne balaba gawuni maama bana bana ne babeerawo nga basiriikiridde abamu ne batandika okugenda omwomu babiri basatu ne basimbula emmotoka zaabandi siguwa baleesewe bazze ne bakulabako ne bagamba munange ekirabo kyo kikino ne batambula ne bagenda ne balaba gawuni maama bana bana ne babeerawo nga basiriikiridde abamu ne batandika okugenda omwomu babiri basatu ne basimbula emmotoka zaabandi siguwa baleesewe bazze ne bakulabako ne bagamba munange ekirabo kyo kikino ne batambula ne bagenda. Oludiini abamu balowooza nti bino bye tukola service record nti Kajoba abuulira nti gundi aweereza gundi mukadde wa kkanisa gundi yawaayo ettaka gundi yazimba gundi yakola kino mbu kirina akakwate ku mutima gw'omuntu oluusi tekirina oluusi tekirina mukadde wa kkanisa gundi yawaayo ettaka gundi yazimba gundi yakola kino mbu kirina akakwate ku mutima gw'omuntu oluusi tekirina tusabiddeko ne makanisa nge yatuwa ettaka yagwadda nga niyagizimba n'agiteekako ebimyansa ebyo byonna tasaba yawasa n'omukazi ow'okubiri omuto. Bino betulimu kambategeeze tebirina kakwate ebintu bino byolaba bitiibwa honorable owekitiibwa omwami manager bossi master chairman bino byonna bye batuyita oluusi tebituuka ku mutima oluusi byonna bibeeraawo kungulu ku bwoya nabyolaba bitiibwa
honorable owekitiibwa omwami manager bossi master chairman bino byonna bye batuyita oluusi tebituuka ku mutima oluusi byonna bibeeraawo kungulu ku bwoya ne bakugulirawo nga ffe bebagulirawo ne bakola batya naawe n'ozimba naawe nolooza ndi kitalo nnyo wowe kirina kye kikoze ku mutima gwo obuweereza gulirawo nga ffe bebagulirawo ne bakola batya naawe n'ozimba naawe nolooza ndi kitalo nnyo wowe kirina kye kikoze ku mutima gwo obuweereza abo mwe abaweereza mu makanisa mu bifo ebisinzibwamu eyo birina kye bikoze ku bulamu bwo bwewassa twamanya nti oteredde ne tusanyuka ti omulenzi waffe kati ateredde naye maama kasookedde ate owassa ate wataama butaami positions tezikoze abala basabye rebaptism zibakoleko oluusi nezo ne zitabakolako musajja wattu ono muwandiisi n'afuna n'emiwendo egitategerekeka wali oyetegereza tubatiza abantu 6 certificate wakaana mu 5 abalala babulira wamu wakatikati awo within oluusi nezo ne zitabakolako musajja wattu ono muwandiisi n'afuna n'emiwendo egitategerekeka wali oyetegereza tubatiza abantu 6 certificate wakaana mu 5 abalala babulira wamu wakatikati awo within 10 minutes okuva kubatiza okutuuka wano baba bakyawo mwali mukirabyeko ekyo tubatiriza wali wammanga wetutuukira wano ng'enkaaga okubayingiza mu kanisa nga tulina wana 8 change of membership omunakati kave wano ngeresabira ekindi ndowooza kinaatereeza wa tebiyambye kyova olaba kyenabalengezako okuyigiriza nti kiki kristo bwajja kiki kyakola ekiri change of membership omunakati kave wano ngeresabira ekindi ndowooza kinaatereeza wa tebiyambye kyova olaba kyenabalengezako okuyigiriza nti kiki kristo bwajja kiki kyakola ekiri so special Ezekiel esula 3:6 tetwogerako mwogere Yesu alina byakola byenjagala kamiti nyeno eggwe ng'obituuseeko 3:6 nsobola 2:5 agamba gasinawo kukisoma ye owulidde Dawudi agamba Mukama nze tonziraabiriza netogira ki tonziraabiriza kubanga omusajja yaddaabirizanga n'amufuula emmese 3:6 nsobola 2:5 agamba gasinawo kukisoma ye owulidde Dawudi agamba Mukama nze tonziraabiriza netogira ki tonziraabiriza kubanga omusajja yaddaabirizanga n'amufuula emmese n'amufuula kapa n'amufuula ki Dawudi amugambe ntondaamu omutima mulala create in me njagala otekemu kika kirala saagala kunziraabiriza oluusi bino ebifo bye tubateekamu abantu bibaddaabiriza biganye kati nga nze nina amabaluwa amasimu n'ebigambo ebiyitirivu ku bantu n'otunulira n'osirika busirisi oyo gwe mukozesa oyo yagira bwati oyo yagira bwati oyo mukoza bwati oyo yagira bwati abiriza oluusi bino ebifo bye tubateekamu abantu bibaddaabiriza biganye kati nga nze nina amabaluwa amasimu n'ebigambo ebiyitirivu ku bantu n'otunulira n'osirika busirisi oyo gwe mukozesa oyo yagira bwati oyo yagira bwati oyo mukoza bwati oyo yagira bwati nga nange osirike noka naye ddala abikola nga twalowooza nekifo ekyo kinamutereeza wapi
Daudi agambye zitonzirabiriza ntonda mutonzi mulala guno kwata sawabbali. Ezekiel 36 kyava agamba Olwa25 ndi era ndibamansirako amazzi amalungi muli babalongoofu era ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna. Waliwo omu yekka asobola okutulongoosa, ye Yesu Kristo Mukama waffe. Olwa25 ndi era ndibamansirako amazzi amalungi muli babalongoofu era ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna. Waliwo omu yekka asobola okutulongoosa, ye Yesu Kristo Mukama waffe. Kasitono nsala mu kamiitingi eno nti soogera kyogere naye neewaddeyo okulongoosebwa. Bwe baba banaalongoosa omuntu bamusirisa, tebamuteekamu mitima ebiri. Tetuyinza kubanga olinamu omukadde ate n'omupya guno bwe gusirika nga guno gukola. Ekyo musansi sinaba kukitegeera. Guno bagujjamu gwonna ne bakuwa mulala. Wulira verse 26 era ndibawa omutima omujja. Bameka beetaaga omutima omujja mu bulamu bwabwe? Nze omukubu mu gwonna ne bakuwa mulala. Wulira verse 26 era ndibawa omutima omujja. Bameka beetaaga omutima omujja mu bulamu bwabwe? Nze omukubu tugalangatana na guno omutima omukadde. Ogalangatana n'omutima ogukyawa n'otundi omuntu nolabanga kyenkanwa ogenda kumutta buso omuntu ogamba ndekala oyo oba alifalumba eki. Olina omutima omukyayi, omutima ogwagala ssente z'abandi nezitali zizo zonna. N'otundi omuntu nolabanga kyenkanwa ogenda kumutta buso omuntu ogamba ndekala oyo oba alifalumba eki. Olina omutima omukyayi, omutima ogwagala ssente z'abandi nezitali zizo zonna. Omutima ogwalana baguddaabirize gunaatereera. Ono agamba apaana bagujjemu. Nenteeka omwoyo omujja munda mu mmwe. Aleluya. Yesu Kristo bwe tumukkiriza, olumukkiriza n'ajjamu ebikadde n'atuwa omwoyo omutukuvu n'atuula mu ffe. Aleluya. Omuntu bwe tumugamba wange kkiriza Yesu, tetuba tumugamba Yesu alina obusobozi okujjamu kino nassaamu ekirala. Omwoyo omujja. Omwaka guno gwa kamiitingi bwe tuba ffe kamiitingi tugiselebratinga tuba tumazeeko omwaka tulamufu. Aleluya. Omuntu bwe tumugamba wange kkiriza Yesu, tetuba tumugamba Yesu alina obusobozi okujjamu kino nassaamu ekirala. Omwoyo omujja. Omwaka guno gwa kamiitingi bwe tuba ffe kamiitingi tugiselebratinga tuba tumazeeko omwaka tugenda kutandika mwaka mulala. Omwaka guno tukatonda kusaasidde mpise mu covid owa ekiseera ekyo oyise kuweevuza ezo era omutima ogwo oyingire nagwo mu mwaka omulala. Obukyayi obutambuze, obuyombi obutambuze, obukodo obutambuze, obwenzi obutambuze, obukaba obutambuze ne mu mwaka omulala. No way. Ono agamba waliwo system ekyusa emitima nga Mukama waffe yagikola. Neteeka omwoyo omujja obukodo obutambuze, obwenzi obutambuze, obukaba obutambuze ne mu mwaka omulala. No way. Ono agamba waliwo system ekyusa emitima nga Mukama waffe yagikola. Neteeka omwoyo omujja mummwe agamba ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gyammwe.
wulira nembawo omutima ogw'ennyama. Haleluya. Mumwe agamba ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gyammwe. Wulira nembawo omutima ogw'ennyama. Haleluya. Andi eyandaba awuliriza ogwo omutima omugumu. Omutima omugumu n'owulira samoni zonna nga tokyukangako. Omuntu yabatizibwa Lindi, yabatizibwa Kyambadde, abo bagenzi. Nobatizibwa Bazaara, abo bagenzi. Nobatizibwa abantu abeebakedda, nobatizibwa abantu abakoze omulimu, n'okutuusa kati nga totereeranga. Ogwo omutima okyagwagazaaki? Sireerabira ka meeting gye nabuuliramu ngo tukyali mu ka meeting ezisembeza abantu. Bwe nabuulira bwe nti nenkola apiiru abantu abeebakedda, nobatizibwa abantu abakoze omulimu, n'okutuusa kati nga totereeranga. Ogwo omutima okyagwagazaaki? Sireerabira ka meeting gye nabuuliramu ngo tukyali mu ka meeting ezisembeza abantu. Bwe nabuulira bwe nti nenkola apiiru kubana wano bwe nakola apiiru abantu ne bajja, naye omusajja n'ava eri ng'atema n'emirala. Bwe nti nenkola apiiru kubana wano bwe nakola apiiru abantu ne bajja, naye omusajja n'ava eri ng'atema n'emiranga, najja ne mukwata era ne musabira nga ndi ku kituuti ng'akaaba amaziga. Bwe tufuluma tugendera mu mulyango gwo ne tugenda mu kasenge, munnange kyava ngamba nti ng'olabye okutobeza obwereere. Konza antobereza bwereere, n'agamba oyo akutobereza bwereere. Buli kampu meeting akaaba, buli kampu akaaba, buli kampu akaaba. Oyo omukaabi. Basebo banyabo ka meeting fe mu nkola ya bulijjo sebo muwandiisi Omulabilizi, mu nkola ya bulijjo ka meeting kati njimazi era samoni yange mba njimazi. Fe nkya tujja buzi tu celebrate njimazi. Naye omutima gwoze nagwo onooyingira nagwo gw'omutemu banyabo ka meeting fe mu nkola ya bulijjo sebo muwandiisi Omulabilizi, mu nkola ya bulijjo ka meeting kati njimazi era samoni yange mba njimazi. Fe nkya tujja buzi tu celebrate njimazi. Naye omutima gwoze nagwo onooyingira nagwo gw'omutemu. Basebo ne banyabo omutima omukakanyavu, omutima ogw'empaka, omutima ogutassaamu kitiibwa bantu. Omala gayogera, omala gavuma, omala galangira. Gwani alangira abalala? Gwani alowooza nti abalala bonna tebalina magezi? Gwolina amagezi wekka. Abantu gye bali alina omutima ogwo. Lumu obugero bwabadde bweddeyo naye kandeteyo kano kali awo olwatuuka ng'ebinyonyi ebinyonyi bibeera ku mwalo. Abantu gye bali alina omutima ogwo. Lumu obugero bwabadde bweddeyo naye kandeteyo kano kali awo olwatuuka ng'ebinyonyi ebinyonyi bibeera ku mwalo bigenda mitala nabyo. Kati ekikere kijja nakyo ku mwalo. Ebinyonyi bibeera ku mwalo bigenda mitala nabyo. Kati ekikere kijja nakyo ku mwalo. Ekikere kino kikwano gyange nnyo kirabika mu bugero mwalo. Ekikere kino kikwano gyange nnyo kirabika mu bugero bwange. Ekikere nakyo kyagala genda mitala. Kati kibuuza abaana mulagawa tugendako eri ku kizinga eri naffe tugenda kunywako ne bannaffe naki tulabeko ne ku bannaffe. Ekikere kigamba basebo nange mwandintutteko kamuga nange nandigenzi nti ate kati gwosobola otya okugenda ffe tubuuka mu bbanga gwono wugira otuuke gyeddi nga ffe ate tukomyewo wano wala tosobola kuwugawo wano wala nnyo. Ekikere ne kireeta amagezi. Mbawa amagezi munyambe buyambi temundeka
tufune akati sina wano kantu kayinza kukola kati nekale gezanga kano ake kati ekikerere kiyigiriza ebinyonyi bibiri gwe luma wano naawe olume wano eno kinyonyi kati nze wakikere nnume wambe buyambi temundeka tufune akati sina wano kantu kayinza kukola kati nekale gezanga kano ake kati ekikerere kiyigiriza ebinyonyi bibiri gwe luma wano naawe olume wano eno kinyonyi kati nze wakikere nnume wano wakati mwe musituke mu bank mubuuke mugende we munaatuuka eri nga nange entuuse pulani ekola batekola pulani ekola basumba baga tike ekola kikere kirowooza kakati kabireta kati kino kirume ene kinyonyi nakino kirume ene kinyonyi nga ekikere kiruma wano enyonyi ngaekola etya era ensituka ngaesooka ewuuba mweti maana nga biri obulamu kati kiba kigenda mu bbanga bigenda okusanga mu kkubo bisisinkana kakati kabireta kati kino kirume ene kinyonyi nakino kirume ene kinyonyi nga ekikere kiruma wano enyonyi ngaekola etya era ensituka ngaesooka ewuuba mweti maana nga biri obulamu kati kiba kigenda mu bbanga bigenda okusanga mu kkubo bisisinkana obwana obuto obuli ku kaato bugira laba ebinyonyi ebirina amagezi bannange kale ebinyonyi bino nga bigezi nabo bwe biyambye ekikero kitwalako these are very clever birds bannange olaba katonda biyabwa ebintu nawe ebinyonyi nabyo amagezi ag'ekitalo ebinyonyi biwulira ekikere ne kigamba wano tosirika bayinza batya okuwaana bano nga nze naleesa idiya bano babawaana nanki olaba katonda biyabwa ebintu nawe ebinyonyi nabyo amagezi ag'ekitalo ebinyonyi biwulira ekikere ne kigamba wano tosirika bayinza batya okuwaana bano nga nze naleesa idiya bano babawaana idea yange kati idea yange egenda etwalibwa abantu abalala abo tukola nabo nnyo mu nsi muno abantu bananyina ideas bazikayanira ze naleeta kino ze natandika program eno ze nakola kino sibakubanze mwandibaddewo era nze abo tubalina nno bakola mu bintu yonna kakati ekikere kigamba kyekiva kyagala kinyonyola obwana buli wansi nze naleesa ate ekigambo kyaggwayo okwasa mugamba kyali kimala ekikere yonna kakati ekikere kigamba kyekiva kyagala kinyonyola obwana buli wansi nze naleesa ate ekigambo kyaggwayo okwasa mugamba kyali kimala ekikere ogwa muki mu mazzi tombuuza gye kiri eri abaagala enjengero nzimaleyo komakaawo eriyo abantu alina omutima ogwo kyaleese bamuwane bamugulumize bamutendereze kyatatadeko kyatakoze eki abantu gye bali mu nsi balina enkola eyo nga tumalako kamidi njeno saba katonda akusaasire omutima gwo guleme kubeera gwakwemanya alina omutima ogwo kyaleese bamuwane bamugulumize bamutendereze kyatatadeko kyatakoze eki abantu gye bali mu nsi balina enkola eyo nga tumalako kamidi njeno saba katonda akusaasire omutima gwo guleme kubeera gwakwemanya gwakwewaana gwakweraga gwakwemulisa eri abantu abagala nnyo okwemulisa nze nkoze kino nze nakola kino nze nakola kino nze nkoze kino abo abeemulisa ojja kugwa mu mazzi ga bwereere agambye mpa omutima omulala verse 27 era ndireeta nkoze kino nze nakola kino nze nakola kino nze nkoze kino abo abeemulisa ojja kugwa mu mazzi ga bwereere
agambye mpa omutima omulala. Verse 27, era ndireeta nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe. Bale mukikubire kamina abali wano. Ulira ekiddako ne mbatambuliza mu mateeka gange. Kati mwe nabadde njogera ku by'amateeka. Amateeka ogawangula tugatambulizibwamu butambulizibwa. Ani atutambuza? Yesu Kristo Mukama waffe. Haleluya. Totusaasira tabasevenisire mulabe n'amateeka mulabe na kino ffe tulina kye tulabye n'atutambuza. Ani atutambuza? Yesu Kristo Mukama waffe. Aga muri kwata emisango gyange ne mugikola. Kyobolaba nze omu ku bantu abali ku shuwadi byonna bitunula bitya. Mulabe n'amateeka mulabe na kino ffe tulina kye tulabye n'atutambuza. Ani atutambuza? Yesu Kristo Mukama waffe. Aga muri kwata emisango gyange ne mugikola. Kyobolaba nze omu ku bantu abali ku shuwadi byonna bitunula bitya. Nja kutuuka mu bwakabaka obw'omuggulu. Lwaki ntuuka? Budde ne muwandiisi nga kinyonyola wali. Lwaki ntuuka? Kubanga asinze neetambuza. Nze nawaayo dda, nawanika, nasaba, nalangirira. Mukama ajjamu, mpa mulala. Mpa omutima omulala. Eriyo by'osaba Katonda n'alwawo. Naye bino eby'obulokozi abikuwerawo kashi. Gwe ayagala omutima omujja. Olaba eriyo n'abategedde obulokozi n'agaana n'okwewandiisa agenda abatizibwe. Ogwo omutima oguwakana, omutima ogwagala okuzikirira, ogwagazaaki. Bameka baganange Mukama nkoleko sajjari mulala. Eriyo by'osaba Katonda n'alwawo. Naye bino eby'obulokozi abikuwerawo kashi. Gwe ayagala omutima omujja. Olaba eriyo n'abategedde obulokozi n'agaana n'okwewandiisa agenda abatizibwe. Ogwo omutima oguwakana, omutima ogwagala okuzikirira, ogwagazaaki. Bameka baganange Mukama nkoleko sajjari ekiro kya leero. Mbeere n'omutima omujja. Eggwanga lino lyagala abantu abalina omutima omujja. Amaka gagala abakazi abalina omutima omujja. Abaami, abaana, abawala, abalenzi. Kuba Kristo Mukama waffe. Kitaffe omulungi. Kumpi ka meeting eno tugigalawo. Bino lyagala abakazi abalina omutima omujja. Abaami, abaana, abawala, abalenzi. Kuba Kristo Mukama waffe. Kitaffe omulungi. Kumpi ka meeting eno tugigalawo. Bino byoyogedde leero bitumala okulyako ekiseera ekirala. Kubanga otugambye nti ensonga lwaki tukkiriza Yesu kubanga Yesu asobola okutukyusa. Ate bw'atukyusa atya yennyini yajja n'abeera mu ffe n'atutambuliza mu biragiro. Twayize ku makya nti atuwa foomu mpya, atuwa olupapula lupya, n'atuwa makisize zonna 100%. Naye n'amanya tuyinza obutazitambuliramu bulungi, n'ajja n'atutambuza. Nsaba atambuza abaddu bano n'abazaana bo, abaatulaba, abatuwuliriza okwetooloola ensi eno. Abo nabo badde baswadde, baweka suubi, abadde bakyuse ne baza bwe ndikola kino n'entereera, bwe ndikola kino n'entereera, n'atuwa makisize zonna 100%. Naye n'amanya tuyinza obutazitambuliramu bulungi, n'ajja n'atutambuza. Nsaba atambuza abaddu bano n'abazaana bo, abaatulaba, abatuwuliriza okwetooloola ensi eno. Abo nabo badde baswadde, baweka suubi, abadde bakyuse ne baza bwe ndikola kino n'entereera, bwe ndikola kino n'entereera. Mukama jangu ayinza byonna, okyuse emitima gyaffe. Kola ekyenjawulo nga tumalako kamiri njeno, kola ekyenjawulo nga tuyingira omwaka omulala ogw'obuweereza. Tubeere nga tuli bajja gy'oli, tuli bajja eri abantu baffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawe omukisa. Kola ekyenjawulo nga tumalako kamiri njeno, kola ekyenjawulo nga tuyingira omwaka omulala ogw'obuweereza. Tubeere nga tuli bajja gy'oli, tuli bajja eri abantu baffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawe omukisa. Abantu baffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawe omukisa. Mukama abawe omukisa.